Abakristaayo mu bulabirizi bwa Central ne West Buganda batenderezza emirimu egikoleddwa omulabirizi Jackson Matovu Ssenyonga okulaakulanya obusumba buno ssaako n'okulyowa emyoyo mu kitundu kino. Bano nga bakulembeddwa mu kibiina ky'Abasamaliya Balungi ekya The Nazareth Family bayisiza ebivvulu mu nguudo ez'ebyalo ebyenjawulo okutuukira ddala ku kkanisa y'Ekisaaliza empya abadde entujjo ey'okwaniriza Bishop Jackson Matovu. Bishop Matovu ayaniriziddwa wakati mu miziro egy'amaanyi wamu n'amazina ag'ekinnansi okumulaga essanyu bw'abadde atuuka mu kitundu kino. Ono nga tanayingira mu kkanisa eno empya ezimbiddwa aba The Nazareth Family asoose kugiggulawo mu butongole era n'agikolako emikolo egikolebwa mu kuggulawo ekkanisa empya. Ngategeeza ejjinja lino lisimiddwa bulungi era linywedde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Omusumba Bishop Matovu asabye abakkiriza okujjumbira ekkanisa eno nga bagikoleramu ebyo byokka ebiweesa Katonda ekitiibwa wamu n'ettendo. Ekkanisa eno ebeera ettaala mu kitundu kino okubuulirirangamu enjiri kubanga ekuddwamu omutukuvu oyo Yokaana omubuulizi w'enjiri. Abantu bonna bawulirenga ekigambo kya Katonda bakikkirizenga mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wano bw'asinzidde n'asiibula abakkiriza bonna mu butongole n'abategeeza nga bw'asigaza emyezi 3 gyokka awummule oluvannyuma lw'okumalako obuweereza bwe bwamazeko ebbanga erisoba mu myaka 30. Ekyenkomerero abooluganda mweraba. Tugenze wano ekyaggwe kumpi tujja kubeerawo nga tuwawulirizanga bwe tunaasobolanga tunajja tunabaga tusobodde nga tubasabira naye tumutulyangako mbaga kubanga tukyalimu akatambula. Katonda abawa omukisa aw'emirembe awe n'obulamu obulungi Mukama abeere nammwe. Ku lw'abannaddiini bonna Bishop Matovu yeebazizza ekibiina ky'aba Nazareth Family abazimbye ekkanisa eno ewemesa obukadde bw'ensimbi obusoba mu 8 era n'asaba abantu bonna mu kitundu kino okugirabirira obulungi. Abakkiriza nga bakulembeddwa maama w'ekibiina kino ekya Nazareth Family Maria Munansoboga beebazizza Bishop Matovu olw'emirimu amakulu gy'akoledde eggwanga lyonna mu bbanga ly'amaze ng'aweereza obusumba. Kubanga taata waffe mwetowaze era kyakuyiga kinene gye tuli. Tukuyiddeko taata obwetowaze, tukuyigiddeko nze nkuyigiddeko ebigambo byo biba 3 naye bw'oyogera ebigambo ebisatu onoonyaamu ky'oyagala okuleka nekyotaleka nekirema. Kitegeeza byonna by'oyogera bya magezi. Oluvannyuma bamutonedde ebirabo okumwebaza.